Maliranga eggala sajja nga n'ogeza bawabulako mbakwambalira. Amafaazi ekibiina kino ekiwamba kuwana kukinunula. Lord Mayor Salongerias Lukwago era nga yamyuka President wa FDC mu Buganda naye awanze omuliro bw'alangiridde olutalo ku bannakibiina abaagala okutta ekirooto ky'omutandisi waakyo. Katwagala nti wabeerawo abalina enkenyera ku activism nga balina enkenyera ku nkola ya people's government kyetubagamba nti tusitwale mu National Council nga 28 esaliwo eggoye ensonga ezo. Kyokka mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku kibiina kya FDC Najja Nankumbi Toterebuka Bamwenda akulira ebyokulonda mu FDC ategeezezza nga bw'atambulira ku ssemateeka w'ekibiina so si ku ntalo z'abantu. Kyenva mbasaba bannayuganda bannange naddala nnyo bamembazi ba FDC mukkirize kano akakiiko kakola nga tekalina akayingirira ebyokulonda mu kibiina biteekwa okubeerawo. Robert Centenary eyaliko omubaka w'e Kasese alagidde omubaka Ssemujju okwetonda ku bikoleddwa kuba ssemateeka w'ekibiina amumanye bulungi. Ffe nga bammemba ab'ekibiina oba otuyisizzaamu amaaso era nkusaba otwetondere. Omu yenna alina ofiisi buli ogani ekole emirimu gyayo. Dorah Naamala ne Ronald Kakoza be bakusakidde ekkulire lino. Kale kakati oba okyaliko nga bakanya ssente ng'ogamba nti ssente waliwo abaguzi bagamba waliwo abaguzi ani aloga bino bannaye ani akoze bino ani akoze bino nagaye ssente z'ekibi zijje mu zo nga bw'okiyimba tebakanyira bwereere waliwo wabaawo ekiriwawo olitodde Ssemujju baga nti baatutunda dda kakati tusigaddeko ki kakati ng'ate olabayo bino neeno naye waliyo abakayana eno nagamba ekigambo ekimu kijja kuleeta ebizibu. Ekigambo main tova ku main kijja leeta ebizibu. Waliwo agamba nti ate kiki alabanga bali abakiriddemu ssente waliwo agamba nti bakiriddemu ssente ebiri mu bibiina kakati laba ate ono Jenis muleete oyo tufaayo mukulu kwali alabo. Franka Shumba addukidde mu kkooti ewulira emisango egyekuusa ku bwanannyini bw'amannya ag'amakampuni oba ebitongole eya Uganda Legislative Services Bureau ne yeekubira endunu yalala kkooti n'ebiniza ofiisi ya ssente wa NRM ekyambuga okwesinga omulya omalako jjajja tuva ku maini kwe kujja mu URSB. Gashumba alumiriza nti Hajjat Hadija Namyalo addukayo ofiisi ya ssente wa NRM yali yakolera mu ofiisi mu kifo kino baatula n'amusaba okuyiya engombo gye bagenda okutambulirako nga badda mu bantu mu kutambuza emirimu gya Pulezidenti Museveni okutuusa 2026 era ono yayiza engombo y'omalako jjajja tova ku maini bakkiriziganya era netongozebwa. Bino byonna ebigambo jjajja we command you to stand again in 2026 and beyond. It's me. Twakkiriziganya nti nze nkaaminzaapo na bino ebintu nze ngenda okubanga branding materials za ONC. Mawulya bizinesi zange bwe zaagabibwa awo mutawana we gwava. Agambye kyambukako abantu byakkanya nabo nga bazze batambula bulungi ate okumwefulira mu February mwaka guno ne bava ku ndagaano gye baakola. Mukwano gwange ali mu State House eyo nga nkubira essimu nga ngamba Gashumba mpa ku ssente ne mugamba sina ssente bulungi nti nga Namyalo twamuwadde miliyoni 4 wane eggulu ez'okuba t-shirts kati kwezo miliyoni 4 yampako miliyoni 3 ezakuba t-shirts 30,000 endala yaziwa baki balala nyina t-shirts eziwera 8,000. Ronald Lutundo omwandisi wa kkooti n'asazawo n'ayita enjuyi z'ebikubiri era Hajjat Namyalo abadde okwetegereza ensonga beesuza akafo bakatakiziddwa bannamawulire oluwedde. Namyalo aganye okuba ku kyayogera ku nsonga eno. Kkooti balagidde okudda 12 omwezi gwa Septemba okuliza omusango ono ng'enjuyi zombi ziteekeddwa okubeera n'obujulizi ku bwanannyini omutuufu ku ngombo ey'omalako jjajja tuva ku maini. Twatandisiza FDC bakayana nti babaguze obaani agula bano n'abano baabano bakanya ekigambo tova ku main nga bakanyi bukyali nedda wulira naye yagamba yafunayo obukadde 3 yalina afuna bumeka lwaki kibuuzo t-shirt za kale bakatandika t-shirt zagula 4 kakati Gashumba teyakajja eno
yakajja nkyengamba nti alina okuleka kyono eboss we yamutwala alina omukwata empolampola eyo mukava balawe bakkanya kakati agamba nti ekigambo kiki tova ku maini mbu kiki era kyekyamwesa ekigambo tova si kya Luganda maini si kya Luzungu kati kiki yakijjawa bannange ffe tuli eno tuketa nendoza President Museveni abeera eri oba ani amubalira ekintu nakola ati naseka 07724815 osobiteesaako ebyo abantu bayinza kuvaawo nga tebateesezasindika tujja biso medda bw'obiraba otya FDC eri waliwo eyabaguze eno bakanya kigambo t-shirt za milioni 4 ziba nno nyingi zikoleddwa zigula eddagala eri ewaffe eggombe 07724815 teesa naawe mbuli ebobira ate okulonda kwa 26 tekunaba nga batandise bukyali ono yalina kukanya n'oli alina kukanya naye kubanga oli kati yalina eddene kale tuvudde tuba tugenze mupapula za muliro engeri eriteesa tujja bisomedda mwana Dorah kyenkoze ekiza simwebe ekya maini ngamba mu office of the national hajati mukwano gwaffe abeerako nnyo ng'atulaba kwali nnyo era project abadde atalaga bitundu akyo nayingira mu bintu byazalina mulabira eri so si mu bantu akajja banna ebintu birimu ebintu banaye mbibeeremu kale bukedde yafulumye dda tugezeko ate wano mu sports bagambye batya bagambye akadisa kalinde ku Lwokutaano ekyo tukigamba buli lunaku makanika muka mu ngumi wakitegeeza kyabadde kikonde bannaye waliwo yakubye munne ojakula okede lwaki KCCA egobye abazanyi mwenda olugave lutuyanye munaffe batuyanye butuyanye omuko gwa senga mweguli nnyo bagambe senga mwali bagambye ensonyi ekimu ku birungo by'omukwano abafumbe bebalunga ziba nsonyi ne bwe zibulawo abantu akanula amaaso bwatyo oba omwekengera bantu bakanula amaaso eddo omuntu yaloolanga nga bamuleesenga okyasobola kuloola naawe ofuluma abweru nga omusana gukawuka tebukkiriza kuloola omusana gwaka otya akale sirajje fuluma ukubye mbwe gutyola otya olole ekintu kyange okiyingiridde kankiveko eddo omusana tegwayakanga gwasena ne gwaka ne musawo tusubula tukiveeko kale ekirungo ky'omukwano ekyafa zaali nsonyi essanyu n'obulimu ku ssimu z'essimu z'abaagalana babikuteereddewo bagamba nti nno ate okikwasaganya otya kubanga luusi ka message katabula amaka nga gandibaddewo ate oluusi nga sina katuufu kabifu kakati abaagala abasajja weebali abaagala abasajja balina obuvunaanyizibwa weebali onagambye ye Maureen ng'alina emyaka 24 abeera kayabwe agamba ali ku ddagala lya ARVs era alabika bulungi nnyo alina omwana omu anoonya omwami omwetegefu okukola obufumbo n'ayiwawo essimu ze n'ebintu byonna omukulu w'essomero amusindise mu kkomera lwa kyapa kyabamulekwa ekyakipulwa ngoberera biragiro bya pulezidenti ku ttaka Dr. Mayanja amugamba nti agenda speedi nnyo agambye agoberera ya pulezidenti akuzeemu omuyimbi Diamond Platnumz awaanye Kamiri abakyala ne basaakanya nezaru yamuyimbidde oluyimba nezaru naye yakusigala naye ate yakuva mu ngalo musajja gwe naawe DNA esibye Haji enkalu yeganye abaana 6 kyokka endaga butonde eraga babe waliwo ababikola nga tayagala buvunaanyizibwa yabakatemba olabye omugaso gwayo katonte muddiza abaana be abadde agala bagamba kakati Katikkiro ali eri Bunyoro ali mu kutalaga ennaku 3 ali ku bugenyi bamulaga bitongole by'amafuta n'amafuta engeri gigalimu asuubi balabudde ebintu binnyo ku mafuta FDC yetemyemu Besigye Lukwago Muju bawambye sente obuwumbi 7 zibizadde gavumenti yazibawa tugenze mu New Vision sente ani azigaba ani agaba sente inazigaba naye abeeri tebannabayiwamu ku sente New Vision yafulumye dda bagira dda kakati New Vision yafulumye dda bagambe money spirits FDC abakoze university quota system abagenda okufulumira aba university government engeri yagabyemu ebifulumiza ate ye Mao speaks out on Museveni transition nagamba kino ye alabika agenze eri naita terera bukede ya RDC DPC Giso babatadde ku musango jukira president yawandika abanonyerezeko New Vision alimu amawulire mangi Naguru hospital to close for 1 year edwali bagenda ligala omwaka mulamba
kiki kulidaabiza waliwo ebitali birungi ebitali bitereevu genda ogule new vision ebintu byonna babikuteereddemu bingi twatugenda mu kakaawa kaffe banafe aba prestige mayini bakatutuusaako jjukira chapa and general enterprises wali mu kikuubo genda ogule prestige gula jama sop gula soli ekibiriti katumulemu katontudde ne kakaawa. Kawa Mchencha nga kakutusiddwako Prestige Magellan. Ya chapa General Enterprises wali mu kikubo gendayo suubula gwe musuubuzi omunene naawe omutono oba oyiseeyo gula sabuni jama akabokisi we kali emiti 10 ate gizitowa bulungi ate soliyo ekibiriti nakyo kisaketi ekiramba okigula nawe ayagala okutandika okutembera okugenda ogyeyo otandika bizinesi ogitandikirawo n'otandika mpolampola kapa glycerin ono wangalo n'ebirala bingi nnyo ojja bifuna. Kakaawa mwatuweereza tugamba ojja kuyita ku 0772 ne bwoba oteesa ku biri bye twogeddeko byonna 0772 ate ne kakaawa ojja kuyita okwo ne bwoba olina ensonga yeyakaawa nga mwatuweereza yita ku 0772 kati gwateesa ku simu evuga wano direct 044337 kakaawa. Twabaza Prestige katukasome unagambye tiimu y'ekyenkyambala musiza nnyo ndi mukyala ate mbonange ndi mufumbo alabika takikiriza akimba ndi mukyala mbonange ndi mufumbo nekuuma nnyo mbufune omusajja omutuufu anampa kusanyu naye maama nze mukama yaneerabira twansinkana mu 2024 naye nga mufumbo omusajja gwe nasinkana ninsooka mutya olwa mukazi we naye nantegeeza nga mukyala we bwali omulwadde wa asthma so nti ekyo si kikulu era nansuubiza okubalansinga mu buli kimu tekisoboka kyokka all in vain byagana kyategeeza nagamba mulinamu abaana basatu banange mu nnyambe ono omusajja antambuliza mu kunimba bunimba ate bwe mugamba oba byeyamanga lwaki tabituukiriza nga biganyi nze ngandeka nakyo takyagala akyannye mukazi we nze ate wange asulayo olunaku lumu mu wiiki basajja basingayo batwe bakola mukyala munaye kati kasoke nkuliramu omusajja alimba bulimbi byasuubiza si byakola yamugamba jasobola balansinga ngeno asulayo west neringa asulayo west ewuwe asulayo lumu balina abaana basatu yawulira tawulira obufumbo tabuwulira mu ye tawulira bufumbo mu nga atazaale bamaliriza bazaala era mu kuzaala bafuula nti batya nnyo bakyala baabwe ne weewuuza nti ate nnyo yakwana atya mbadde nkyagala mukyalo ono mu kutya nnyo bamaliriza bazadde abaana omu babiri basatu kati nze kyeŋŋamba gwe kenyini gwogenda okusalawo omusajja oyo bw'oba owuliranga ddala tosobole biveemu tajja balansinga tajja kisobola tebasobola balansinga balimba ate era njagala mukimanye nti omutasobola kwagala bantu kyekimu mirundi esatu bonna bakazi mbalina era mbagala nnyo mulundi gumu era bakyala bange ono mwagala nnyo nono mwagala nnyo noli mwagala nnyo gwe omutima gwo mukama yagukola otya yagubajjemu ebitundu bisatu nti kino kibalansinga ne kino kibalansinga omutima guba ogu tibakulya ekinusu gwayagala amanyi era yeeri gye yeekubira gwe abatakuliiko aba akuudisa buudisa kibuukemu twakibuukamu bwotyo nairika naawe wamma wuliriza va kuono nagudde eddalu nagudde eddalu ntya mutule mwogera akwongereyo olunaku akatuta amasimu tuwulira abakazi abafunye obuzibu bakazisajja bafumbo tewali kinene nnyo kyamaanyi kati abatali bafumbo bano bajjawo alo ziro yangi mwangi kale omuwulira taasa lwembo nedda talina byawuliro babirimu ufumbo tebulabika mama kusaba ekintu kiri kimu omukyalo gye musaba wali mukama katonda ate nekira tava mu bufumbo yalindeko kimuwa kikuwa mama lunaku lukka banna bonna bwe batyo ebyo bigambo byammwe nga tannatuukawo waliwo ebalabako emisana lukka nga tannatuukawo oyalina tunatuukawo olinga ali mufumo nti omusajja munna ebbanga lina abaana bennina yajjanga misana ate oliteyagamba nti nalinamu esaati 2 zokka ne balina abaana bana kati yandibadde nesaati mmeka alo wangi mulungi wasiza otya
Kima omutonzi w'amayumba agatangiza okuuma mu ntebe yonna. W'amayuni teesa. Teesa. Ndeese munnange. Kasokoki ekyasoose. Ekyasoose ekira abantu abo okufaana bwe batyo baagala nnyo balina emirumu ate baagala nnyo okulya aye tebasukuta. Ekyokubiri mwana muwala oyo bambi asobye omusajja oyo kubanga buli muntu tagenda kumulimba tasobola kutereera wamu ate oli n'omukka n'okutumbuka tokifulumanga omusajja yayimba oluyimba omukazi akati mukubisitaati walekate kutawuni kauso waliwo erosi wano waliwo omukyala kansala mire bambi akwagala nnyo ate esawa zino kwali awuliriza akalinzi ebyo kansala mire ow'omukitolo kubulugonjo kale kamala kabateese nabo batwe ku ndowooza zaabwe katumala okufuna ku bano abateeseza nabo batubuulire ku mukyalo bamwe ku magezi atasobola okugafuna tusome n'emesegi zammwe nagawe oyita ku 0772 ensonga eyo gyotadde mu ddiiro nteesa nti omukyala omwami bye yeeyamukolera omukyala bw'aba tabisobola naye yayingira akimanyi nti omwami mufumbo kati byonna byonna bibeera mu bufumbo gye yayingirira alina obigumira wabula gyamagezi gemuwa bw'alabanga omwami byeyasuubiza tabimukolera ng'era asobola okulabirira abaana be eno yeesaleyo atandika obulamu obupya agende ng'ajafuna omwami omulala wadde alina abaana ensi yakwebeereramu ajja atandika obulamu obupya asobole okikwasaganya akikube oli amwesaleko naye manyi oli yali mukyala mwami mufumbo alina mukyala we ng'amwetaaga tekitegeeza nti alina kwemalira eno bw'aba ayagala babeere babiri nga we yamusuubiza bw'aba akikooya akite bwe nteesezza bwentyo nze akakkane atuule abeerewo n'abaana be abakuze bateri ssanyu lyagenda kuwa abaana be okugjako nga byabakuzizza ye kennyini ate nga mufumbo atuule akakkane abakuze bulungi ekirala ayiye ng'abakazi banne bwe bayiiya atwale ekyokulabirako ekyabakazi banne abeekolera abakazi bakola bafuna ssente n'afuna ne byayagala byonna omwami byaba yamusuubiza n'aba nga tabimuwadde akakkane n'ekirala omwami bw'abanga omukyala bw'aba yayingirira amaka ng'akimanyi waliyo mujja we ate nga ne mujja we yennyini bye bamusuubiza ono oli naye alaba oba oliawo tabirina naye akakkane tamanyi oba oliawo birijja we biriba tebizze abeerewo oba oyingirira amaka ga munno naddala nga mufumbo ebibeera byonna bigumire kuba n'oli gwe wayingirira yabigumira gobona oyagala onyage bunyazi otwala omuntu w'abandi yasigale bwereere oba mubbi muzibu nnyo nnyo wabula funoonya omusajja owuwo oli tomanyi bizibu by'abanno obayingirira omukyala oyo omukyala naddala kati ng'oyo yamufuna nga ayina mukyala w'omukulu kyo yalina okukimanya nti omusajja agenda okufuna nga ayina omukyala we aba ayina ensonga lwaki ate bw'abaako kale ebintu ebimu byatatuukiriza nga agala okusooka nayinza okubituukiriza naye oluvannyuma ayinza okutuukiriza tikyabituukiriza olw'obuvunanyizibwa bw'aba ayina kakati obuvunanyizibwa obwo newaba talina kikale kyakuleetedde nga ggwe bw'oyagala tokitwala nga kikulu kuba naye aba akumanyi nti oli mukyala we gy'oli ate omuyinamu abaana tomanyi naki kyakupulaningira kukola ki kukuleetera bakyakupulaningira abaana bo kale n'olw'ensonga eyo abakyala abafuna abaami nga balina bakyala baabwe ate tebalina kubateeka nnyo ku kuleesa kuba ne bw'aba amaze omwezi nga takoze eki ekirungi nti akoze eki akwagala akulabiridde kya bulijjo era abakazi bakola ki omusajja aganza omukyala nga alina omulimba mukko asobole okuyitika n'amufunemu kyayagala so n'olw'ensonga eyo amagezi gemuwa gakukakkana awo nno nawe obeera mugumiikiriza kuba bamusanga akola ki omusanga ayinaye kati nze amagezi gempa abakyala abo abagwa mu kkowe eryo mu ttuluba eryo bw'abanga omwami takomyewo gwebeerawo kuuma kuba n'erigyalaze naye bamwetaaga abeeraawo nga mumulabirira ng'omwami kuba agenda okutuuka mu mbeera yokubabeera ababiri oba abasatu aba yeesobola
bana basinga bamwe neri bamwetaaga kakati atagale n'owulira ne kale ebyo nabena tubyogera naye buli omu asalawo ng'omuntu omukulu buli omu alina kyayagala buli omu alina kyasobola mulimu omukazi atasobola bujja waliwo omukazi gwe nasanga ye Halima naye Halima yagamba ye tasobola kumuzzaako ne bamugamba eddiini yagamba ki n'agamba kabulingana eddiini ye tebamuzzaako kati abakazi mwe mukolimira ensi eno mutuule wansi ate ffe tugizaala mwekube ku mutima kuki ebitubonyabonya onakaaba n'ebitaliimu kati wategeera nti oli gundi olunaku lumu luzze takanye tebamugulira mmere tebakoze eki lunaku zakayanira eba namwe ennaku esatu ng'afunamu talina kyakayanira bwe bolowooza muli mu mutwe gwo Sirajje sajja sibamala batono naye atera n'abategera si bangi kakati okayana ki kale kankireke wabadde wamuwuliriza message nze nsi ensuvira onna akati okanamuki so message z'abantu zijja olwaga Sirajje ne Dorah mwasimu ntya nze sebugwawo wano ebuwaali mugombula ye mutuyambe ku Sirajje sente bazijje ku simu ya madamu ya Airtel ate tukubira customer service ne batugamba nti waliwo eyasasuddeko amasannyalaze nange service center ki dayo gendayo ku service center oyogere bajja kitegeera ndoza waliwo enso walimu n'abafeera abayinza okuba nga bakozesaawo kakati tugenze mu maaso bagambe beerako first lady mbuki abantu kasoke tugire onabadde alumba gashumba maama akkirize nti bali babiri ate oyo ye omukyalo omukulu omusajja gyasula nze Kavuma Anthony Endolwa Nkokonjeru ntumiddeko Haji Kalidde ejjubba bukeddemu bali kutuweereza nze Izeman Lutale Nzizi FDC aba FDC FDC bakania buyinza ebiina byonna bigenda kusaanawo Museveni kasita aba akyali ku ntebe nze Kivumbi Ruwero Frank Gashumba is showing the president how people in State House degrade the powers of the president by not delivering full package given to them. Amdidas Rubaga mwebali kutuweereza mwana wange ebyabo azadde zamzamu entebe alina kyatuza. Good morning Sirajje ne Dorah. There is no forced love in marriage. Let them leave the man. Agambye amuveeko oyo muveeko abasajja be batyo. Nze Cobbs Masindi mwasire mutya Sirajje ne Dorah. Nze kansala Bugembe Paul Keke Ekajjansi Town Council kasita naye yabba mubbe. Mwebale kuweereza abasajja bwe batyo omukazi amuveeko omusajja muyaye Junior Kawempe Tula. Nze Nestali Mbende Nabingola bambi sore naye guma olw'abaana ofune byokola ebirala byerabire musajja ajja kudda oluvannyuma kasita olina abaana. Good morning team Ekyenkya. It's too late to divorce the husband because she has 3 kids. Let her sit on a round table with her husband and discuss the matter. Dr. Kaliwa Dennis. Dorah ne Sirajje Masimu Tyanze atulinda bat Geshema omukyala yalina okumanya nti omusajja oyo yeesibako yali mufumbo era yamugambirawo. Ekyenkya Masimu Tyanze mukazi bunnange omusajja mufumbo motoka ya gavumenti ekirungi wawangala okimanyi nti mufumbo kiriza mama Kasibu agambe kakawa. Ekyenkya mwe bali kuweereza Zemayimu na Portable wa Sheikh omukyala ekirimba yakiyingira aterere. Good morning sir, this is incredible. Andrew from Kulekana. Bukedde TV kwendi nze Justice nakagere bukerere mukono kwendi akaba empola lwaki yawalampa obufumbo bwa munne aliko omusajja atali wuwe asabe Katonda amuwe owuwe. Mbalamusiza Dorah ne Sirajje oyo omukyala akimanye nti era akimanya nti ayagala omusajja oyo. Nsaba agume n'omusajja we ne anoonye ku mirimu abeko kyakola. Bingi nnyo byemutesa tujjagenda tubisoma mpola. Faliri Mpaji yazze waali nnyo katumule mutudde naye ng'osobola okugenda maaso n'okuteesa n'ebiri eri Wagashumba n'ebiri eri mu FDC nabyo biteeseeko osanga gojja okubawa solution wano nga balaba ku sente ze batandise okukaayana. Sente zitabula ebintu. Sente zitabula. Wana abaana avuganya omusajja buli ajja okuvuganya alya sente. Bannaye katumule mutudde.
Awa Muchencha nga kakutusiddwako Prestige Magellan. Webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV1 akyatulopa enkya olunaku nno olwaleero eddakiika ziri 8 zezakayita ku ssaawa emu mu ggwanga erya Uganda kiba kitegeeza nti tukyagenda mu maaso ne puroguramu ey'ekyenkya tuzze na bya mizannyo Jablani era nga jjukira nti muno tubeeramu n'emikwano gyaffe aba DSTV be bagenda mu maaso n'okubeera nga bateeka ensimbi mu kanyumero kano aka Jablani n'omanya ensonga z'ebyemizannyo nga bwe zatambudde oba nga bwe zigenda ogenda mu maaso n'okubeera nga zitambula. Kantwala mukisa guno okubategeeza nti omwezi ogw'obusiraamu n'omwaka ogw'obusiraamu gugwako olunaku no olwaleero anti ennaku z'omwezi ziri 30 omwezi ogwa Dhulhijja mwaka gwa 2044 enkya insha Allahu taala tugenda kubeera nga tuyingira omwaka omujja Muharram gwe mwezi ogw'olubereberye naku z'omwezi lumu mwaka gwa 2045 nagwo tusaba Mukama Katonda atuwa obulungi obugulimu atukingiriza obubi obugenda mu maaso n'okweka nno butambulira ku sayidi eyo. Katutandike n'ensonga ey'ebika by'Abaganda bika by'Abaganda byagenze mu maaso n'okulabika nti nno bizannyibwa olunaku olw'eggulo era nga bw'obirengera Dennis bwabikuteredde ku screen yo abakulu bano ab'Engonge bamaliriza nga bakoze golo yabaddemu ku emu n'effumbe ate nga abakulu bano be bayita muganda wange ab'Ekinyomo bamaliriza bakozemu ku emu n'enge Ensenene yamaliriza ng'ekubiddwa engo egolo yabaddemu ku bwerere ate nga omutima omusajji gwakubye empindi egolo zadde 2 ku emu omutima omuyanja ne gukuba ekkobe egolo yabaddemu ku bwerere ate nga omusu bagenze mu maaso n'okulabika nti no bakuba engabi eyansamba ate nga abakulu bano aba Lugave bamange bagenze maaso n'okulabika nti muganda nga bawangula envuma olwo ente nemaliriza nga ewedde egayaŋŋano n'abakulu bano ab'Embogo nga buli omu abala eggoolo emu ku emu era olunaku lw'eggulo esayidiza wali ebulange Mengo Minisita w'ebyemizannyo gwe bayita Ssekabembe yagenze mu maaso n'okulabika nti nno akwasa abasambi emijoozi abasambi bano abazannya mu mpiira egy'ebika eby'Abaganda ng'emijoozi gino gyabadde mipya era nga gyabaddeko basponsa ab'enjawulo abadde bagenze mu maaso n'okulabika nno bateebwako buli kika ekyatuuse ku luzannyo olwo kyagenze mu maaso n'okubeera nga kifuna omujoozi bwe bagenda okulabika nno bazanyiramu era n'agamba nti embeera gye balimu ey'okulabika nti nno yakwekuba mpi oba muganda wange yankwatiraako bajja kulaba ng'emipiira gino egy'ebika gitambula ate gifune ettutumu okutuuka ku mipiira egy'amasaza nga bwe mugenda mu maaso n'okulabika nno mugiwagira kubanga ye Henry Ssekabembe agamba nti ate ye mu kulaba okukwalaba nga omuziro oba ekika kirina attachment y'amaanyi okusingira ddala essaza erya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye katusabe byonna bitambulye ddala bulungi nnyo bwe tuvaako ne tugendako mu nteekateeka ya ttiimu eya Kampala State Council bayita aba KCCA Kampala State Council we twogerera nga nabo batandise training yaabwe eya Kasameme wansi wali erugogo training yatandika ku lunaku lwa Sunday kati n'olunaku olw'eggulo era yabaddeyo ne bagenda mu maaso n'okulabika nno balambika enteekateeka wamu n'embeera nga bwe zaatambudde era nga Bukedde akuwandiikidde ng'akulaga lwaki kilabu ya Kampala State Council yagobye abasambi abadde bawerera ddala muganda wange 9 ne bateeka ebbali abo be bakulu aba ttiimu gye bayita eya Vipers nga bw'obalengera bali mu training ya Vipers ya Kasameme kubanga omukulu gwe bayita Dr. Lawrence Mulindwa yagamba nti ye nga investor essente waziteeka ayina okulaba nga zigenduka bulungi nnyo si kuteeka mu ssente ze ne zitaviirawo ddala bulungi nnyo kati nabo training gye balimu ya Kasameme Kampala State Council nga bw'obalengera Kampala State Council baleetayo amu ku bazannyi okuvaako ebweru w'eggwanga wali mu ggwanga erya Brazil n'eggwanga erya Angola era bwe boolengera abo kasita obalaba nga beeruyeru okusinga ku baana abaffe ab'endeeya Nakalama omanya nti aba profession abazze okulabika nti basamba omupiira wansi wane Rugogo ndowooza okuleeta bakochi okuvaako ebweru w'eggwanga kutuyambye nti katutandise n'okufuna abasambi okuvaako ebweru w'eggwanga oluggi eggwanga erya Uganda ebegenda mu maaso n'okubeera ng'efuna ettutumu wabula Kampala State Council bwe yamaze okusalako abali abavubuka mwabadde bakiiza Mustafa ba Brian Majwega abasajja nga ba Alan Okero abavubuka nga ba Eguma aba Benjamin Ochan badde bangi bamuzeeyi wakazi abasaliddwako ne mukwano gwange gwe bayita Achai Robert naye yasaliddwako olwa injury kati no waliwo abavubuka
abavubuka bebasumuusiza era nga wadde omuvubuka gwe bayita Alex Yiga ono attacking midfielder yaleeteddwa ku ttiimu enkulu eya Kampala State Council kwabaddeko Abubeka Mayanja forward naye yaleeteddwa ku ttiimu eya Kampala State Council ate kwoteeka omukulu gwe bayita Anthony Emojong naye yaleeteddwa nga golokipa agende maaso n'okulabika nti nakwata omupiira katubasabire enteekateeka zitambule ddala bulungi naye gwe manya nti kati buli ttiimu y'eggwanga erya Uganda eri muzannyira mu league agenda maaso n'okulabika nti nefuna training eyakasameme nalabyeko n'abaniiki nga bazze erugoko kati gye bagenda okgenda maaso n'okubanga basambira kubanga jjukira nti ekisaawe kyabwe ekyebugolobi tekituukagana na mutindo okuzannyibwamu league y'eggwanga erya Uganda kati tulinda Bernard Baneimana okulabika nti nno asalawo addirigi lwegenda okubanga ezannyibwa bwe tugenda ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda eno gye bayita ya Crescent Crane ajjukira nti ku lunaku olw'Essande yayiseewo negenda okwambalagana ttiimu y'eggwanga erya Cameroon. Crescent Crane yabadde ezannya n'abakulu bano ab'eggwanga erya Rwanda era ng'omupiira gwabadde wali mu kibuga Kigali. Ppiranya olwasooka Uganda yakola 3-3 nga Uganda yakyaziza Rwanda awo mu Rwanda kati n'oluzannya olwazzeeko ate Rwanda yakyaziza Uganda e Rwanda era omukyalo gwe bayita Fazila Equaport yagenze maaso n'okulabika nti afuna omupiira okuva ewa Sandra Nabweteme n'akuba ne guyingira akatimba nekiraga nti Uganda yabadde maze okubeera ng'efuna eggoolo mu ddakiika ezayongeddwamu olwo Uganda netawo ku mugatte gwabadde gwa ggoolo 4-3 akitegeeza nti Uganda yagenze wabula bano abaana abasingira ddala tebagenda kubeera nga badda waka ne fakiti bakooki bonna tebagenda kudda waka era bakyala ba seeka wange Ayubu Khalifa Kiyingi abakyala kati mukkakane kubanga kooki Ayubu Khalifa bamagenda tagenda kudda na waka agenda maaso n'okulabika nti abaana kati olwaleero bayingira esaidi zawali ku Paradise bagenda kubeera nga batandika okutendekebwa nga bagenda kweteekerateekera league ba tournament eya under 18 eya Sekafa jukira nti eno bagenda enjeru ne bamalirayo ddala kumpi baali bagenda mwezi mulamba ne balabika nno tournament bagisazaamu esaidi zawali e Kenya kati nno tournament eno bagitutte mu ggwanga lya Tanzania etandika ng'ennaku z'omwezi 25 lujja kuba lunaku lwakubiri olwa wiiki ejja ate ng'ejja kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guli gwe bayita ogw'omunaana kakitegeeza nti bano abaana ab'obuwala omuli omwana mulala nga gwe bayita Hadija Nandago omuli omwana muwala gwe bayita Shakira nyina Gahirwa omuli omwana muwala gwe bayita Catherine Nagadia bonna bagenda kubeera nga basigala mu ttiimu eno abasobole okulabika nti no bazannya kati manager Joan Namusisi kochi Kiberu kochi Al Khalifa bonna bagenda kochi Ayubu bonna bagenda ku musawo Mebo bonna bagenda kubeera nga basigala ne ttiimu eno ate basigale nga batambula nayo mpola mpola nga tumaliriza olunaku olwaleero wali empira gigenda ogenda maaso n'okubanga gizannyibwa nga gino gigenda kubeera gya Champions League qualifier wabula kilabu ya Arsenal bo bataka aba Arsenal bamaze dda okubeera nga batuuka mu ggwanga erya USA era bagenda kuzannya omupiira gwabwe ogw'omukwano ogusookera ddala ku lunaku olwokuna ajjukira nti Arsenal bagenze okusitula ogenda mu ggwanga erya USA nga bamaze okusayininga abasambi beetaaga nalabyeko Mikel Arteta ng'agamba nti ekimuyambye kwe kulabika nti abazannyi bonna babadde yeetaaga yatambudde nabo ajjukira nti Kai Havertz yali yamusayininga dda n'amutwala zaako omuvubuka gwe bayita John Timba naye n'amusayininga n'amutwala eyasembyeyo yabadde omuvubuka Duncan Rice naye yamusayinize n'amutwala wabula Thomas Partey yasigadde mu kibuga London baga nti alinamu obulwadde naye ayinza okubeera ng'anoonya ttiimu gyagenda okubeera nga yeegattako kubanga Rice ke yazze kati Partey aba talina waagenda kulabika nti akubira Partey abantu baba bagenda kulya buli muceere nga tewali kigenda mu maaso n'okulabika nno Muganda ng'ekibalemesa essayidi eyo. Manchester United waba bayita aba Man U nabo bali mu training era nga Man U ekiki abasibye okusitula ogenda mu ggwanga erya USA wekulabika tebannafuna onana bamusuubira okuba nga bamukutula mu nnaku 2 okuva kati bamulangirire ng'omuzannyi waabwe ebisinga byonna byategerekese kati wakyali mbeera eyinza kgenda mu maaso n'okuba nga ebalemesa okulabika nno bafuna omuzannyi ogwe bayita Onana. Ne Messi naye yakoze record. Messi bamwanjudde wali mu ggwanga erya USA mu klabu gye bayita ya Inter Miami ekibadde kitabeerangawo okwaniriza abantu adde balinda omusambi agenda okuzannyira mu Major League Soccer okuba nti nno ali mu level eyo kati Messi yagenze maaso n'okulabika nti yakyusa obulamu bwa ttiimu eno ya Inter Miami ku bawagizi abasambi official ne bannagaga abadde balindirira Messi okulabika nti nno ayanjulwa. David Beckham yabaddewo ng'omu ku ba stakeholder mu ttiimu eyo era nga bagamba nti bagenda kubanga bagikyusa naye egende maaso n'okubeera ng'eteekawo okuvuganya okujja okubeera nga kuleeta okutumbula omupiira gw'abasajja bano ab'eggwanga erya USA ate nga bagenda okuteeka n'empaka eziddako eza World Cup owa 2026. katubeere nga tujjawo mikwano gyaffe aba DSTV Sirajje ono atwongereyo ne Dorah Naamala mu programu gye bayita ey'ekyenkya. Jabulani
ng'akutuusibwako. Stay in the game. Stay connected. Catch all the upcoming entertainment of this season on SuperSport. tweyanzege mikwano gyaffe aba SuperSport tugamba ntusigazayo ennaku ntono nnyo okulabika nti nno mpaka eza World Cup zigibwako akawo mu ggwanga erya South Africa. Ttiimu y'eggwanga erya Uganda egenda kusitula wiiki eno egende. Tugamba nti ejjo n'emizannyo gyonna egya netball tugirina ku nkola yaffe eri gye bayita eya SuperSport. Tujja kubeera ku Variety 4 bwe tujja okuba nga tulabira emizannyo egyo gye bayita egya netball. Sirajje ono katwegatteko ate tugende mu maaso n'okulabika nti tweyongerayo ne programu eno gye bayita ey'ekyenkya egenda mu maaso n'okubeera ng'etambula. Sirajje ensulayo alhamdulillah bagamba kyaba omuka tujja abantu ababuzeeko amiina olunaku lweggulo nabadde Masaka nga tugenda mu maaso n'okulaba enteekateeka nga bwe zitambula era siba abantu TV bagirabira ddala ebitagambika olutindo tebannalukola naye waliwo be baŋŋambye mbwe era nga bw'omanyira ebintu bye Uganda awo tuba tugenda mu liga fagaffe gw'eggwanga nago tusobola okubeera nga tugategeera sisitimu nga zitandise okutabuka. Ani akyankalanya FDC? Essaawa eno mu bibiina by'obufuzi baabeeteekateekako akati wababula emyaka ebiri baabeeteekateeka okulonda bagundi delegate okutereeza enkalala okukola kyosobole okulonda bakandidate ate n'oluvannyuma tusobole okubeera nga tutambula bulungi. Nendowooza ng'ogyeko bano abaana abato abaakalaba nuupu eno ng'ejja FDC yayuuyamu ku kintu abamu bagamba yakikubako ne wansi. mumbeera yonna tugamba nti batugenda mulega february kasooka tuve wa faridi tudde mulega faga february eggwanga sobola okubeera nga ate tutambula nago bulungi tanse ne Dorah Naamala. Okay, waliwo omukyala ayitibwa Aretha Franklin. Aretha Franklin mukyala muyimbi w'amaanyi mwatikirivu nnyo mu Hollywood naye Mungu yamujuula mu bulamu bw'ensi eno. Dennis sooka osampulemu omukyala oyo abantu basobole omutegeera ndyoke mbawe ekimukwatako. yafa akaddiye takyaliwo yasooka mu kyaki naye nga mabegakaawo munange bagamba nti ye yafa nga talese kiraamo wabula babadde bali awo waliwo eyagudde ku kiraamo nga kiri wansi w'entebe gye yali asinga okwagala. baali tebakirabye bulabi era nga tamanyi nga bamu yabintu gye bagenda kikonewo batawaana ebintu ebyo nga omuntu afudde nga tamanyi nga bayo abintu gye bagenda bigabamu kubanga alina abaana be naye kati ate ekiramu kyavuddeyo nga waliwo omwana gwataddemu nnyo obwesigwe okusinga omulala. Kakati bwe lutalo lugenda maaso side eyo bagamba wadde ekiramu ekiri kubanga ye yakyewandiikira mu ngalo si bino nti oba njogedde bwogezi yawandiisa ngalo ze n'akiteeka wansi w'entebe gy'asinga okwagala. Kati lutalo lugenda maaso bagamba nti omwana omulenzi gwe yataddemu obwesiga obungi ennyo ate bo balaba tabisobola kati bali mu kweweza sayidi yo naye bo nga bamanya bazungu gye biggwera bajja yingira ne kooti balabe bakikwasaganyiza batya. Babadde bakyali stark nga tebamanyi bagabeki bachiwani yaleka ebintu ebaliramu $80 million okwali kuzika kwe zali sente nyingi kati bagezaawo okulaba bwe bakikwasaganya naye ng'era nkaayana zatandise dda zibalukawo n'okutabuka ne batabukira ddala nabo olinagamba ayo si muganda wange kati tebiri mu Afirika wokka nabo bannaffe abulusi bibasobako nga naffe eno wetera otusobako tebitusoberako ddala bwavu tutawaanya oluusi kale nga tuvuddeyo eyo waliwo nambikidde najjita Betty agamba taata we afudde bagenda Vincent Gita afudde afudde bagenda muzike Kabembe Kayunga Road olunaku olwayo ssaawa 10 kitalo nno najjita omulabi waffe weereza message yo nga tugenze mu North Korea jjukira wiiki ewedde yakangaza negezesa ekikompolo eky'amaanyi oba misairo ey'amaanyi akati bwe yagezesa misairo yawangaala waggulu mu bbanga essaawa namba era n'oluvannyuma nekka bwetyo South Korea neetya nnyo ne Japan era ne bakaayana ebitagambika n'Amerika nerabula kati Amerika olunaku lwajjo Amerika yavudde negaa kino tujja kikkiriza tetuyinza kkiriza fujjo lyankola bwe riti era minisita wa yavunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala naga tetuyinza kukkiriza nsonga eno kutambula bweti akati mwanyina wa Kim Jong-un wa Kim Jong-un ono naayitibwa Yojong n'avaayo Yojong oyo yavuddeyo n'agamba Amerika byeriko bya muzannyo Amerika erina okwetereeza kubanga ebintu byonna si bituufu byegamba
n'agamba nti America bwe yagala efune ekintu kyejja okugisigala nga erojja egezeeko yeeyingiza ebitagikwatako. Mukazi ye yayogedde, mukazi ye yalabudde ku lwoyo mwanyina wooli yagambye America essaawa yonna eyinza okufuna ekitagambika era tuyinza okulaba ekiddako awo kubanga kirabika North Korea byetandise eyagala kusindikira America kati awo oyinza okulirayo ebintu bya Russia ne Ukraine ebirala katulabe naye ku luno North Korea etiisa ne America etiisa ani w'amaanyi ku babiri ffe gye tuli eno kasate bitukose nga tugenzeko mu Russia ate Russia olunaku lwajjo yakiguddeko olutindo olugatta ekizinga Crimea kiri kyeyajja ku edda kyeyaddiza munange nakyo balukubye era be balukubye olutindo ne lukutuka bweto abantu abava Crimea okusala ogenda mu Russia nga tebakyasobola kadrone kajje ne kalukuba ne lukutukamu lwakutuse bwe rutyo kakati lwakutuse bwe rutyo olunaku lwaleero Russia bwenjogerera kati ekigenda mu maaso esimbudde emizinga gy'otalabanga ne drones egende kuba ebitundu ebitalimu mu ggwanga lya Ukraine olw'okwesasuza ekyo kuba buli kintu kyonna oba ebyo binaggwa bitya Katonda yamanyi. Ate mu Greece wali mu Greece ne mu mawanga ga Bulaaya agatali gamu omusana ogw'amaanyi n'ebbugumu byeyongeredde ddala naddala mu bukiikakkono bw'ensi yonna. Obukiikakkono bw'ensi yonna North Hemisphere ebbugumu ly'amaanyi. Ebbugumu lino lireetedde abantu abamu n'okufa n'abamu balwadde. Mu Japan ogeza abantu 6 baafudde. Bw'ogendako e Cyprus waliyo abafudde ne China waliyo abafudde. Ebbugumu lingi nnyo ebitagambika litambula ddala negenda mpaka eri mu America. Ate ng'ebitundu ebimu ate ebyensi birimukko ate b'enkuba nga mu Buyindi y'enkuba ate etonnya naye ng'ebbugumu bwe lirabika bwe lityo likuma n'ebibira era embeera bwetyo si nnungi n'akamu n'akatono. Kale nno ekintu bwe kityo bwe kiri naye nga tugezeko amawulire gaffe agasamaliriza amalala ge tulina. Abayimbi bannayuganda abagagga bangi era bw'atyo omwana waffe abasengese katugendeyo. Leero mbisamaliriza tukuleetedde abayimbi abasinga obugagga mu Uganda okusinziira kunoonyereza okwakoleddwa Forbes omwaka guno. Mu kifo ekisooka mulimu Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine ng'ono azitowa obukadde bwa $7 n'obukadde 3. Bobi Wine muyimbi ate nga munnabyabufuzi ng'ono yaliko omukiise mu Parliament ng'akiikirira ekitundu kya Kyadondo East Constituency mu disitulikiti y'e Wakiso. Ono agambibwa okuba ng'alina ennyimba ezisoba mu 7 zakoze mu myaka 15 egiyise ng'era alina zawadde eziwerako omuli eya MTV Africa Awards n'eza Pearl of Africa Music Awards eziwerera ddala 4 wamu n'awaddi ez'enjawulo. Obugagga bwa Bobi Wine asinze kubufuna okuva mu nnyimba kyokka era kigambibwa nti obugagga obulala abufunye okuva mu kisaawe ky'ebyobufuzi era ye muyimbi asinga obugagga mu kiseera kino mu ggwanga lyattu Uganda. Mu kifo ekyokubiri mu bayimbi abasinga obugagga mu Uganda ye muyimbi Joseph Mayanja amanyiddwa nga Chameleon. Chameleon yazaalibwa mu April 1979 era muyimbi nakinku ng'ono akuba Afrobeat ng'era ono alina ekitone eky'enjawulo ng'asobola okuyimba mu nnimi ez'enjawulo omuli Oluswahili, Oluganda, Oluzungu n'ennimi endala ez'enjawulo era ye nannyini Lion Island ng'olugendo lwe lw'okuyimba lwatandika mu myaka gya 90. Ono afulumizza alubamu eziwerako kyokka ezisinza okukwata abantu omubabiro muli Mbageya, Shida za Dunia, Njo Kalibo, Mama Mia n'endala ez'enjawulo. Ng'oggyeko okuyimbira mu Uganda ono akuba ne ku international level ng'era ayimbiddeko mu mawanga okuli Bungereza, Belgium, United States, South Africa, Malaysia, China, German, Switzerland n'amawanga amalala. Chameleon azitowa obukadde bwa $, obuwerera ddala 6. Mu kifo ekyokusatu mulimu omuyimbi Raggadye ng'ono amannya gamatuufu ye Daniel Kazibwe. Ono azitowa obukadde bwa $, obuwerera ddala 4. Ono muyimbi nakinku ng'era akutte ku bayimbi bangi nnyo ku mukono ku bayingiza ekisaawe eky'okuyimba ng'era mu kiseera kino bafuuse abayimbi ab'amaanyi olw'okubakwatako n'okubaagazisa okuyimba ng'era kye kimuyisa jjajja w'abayimbi. Raggadye musajja munnabizinensi ng'era munnabyabufuzi ng'ono alina beach ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale
n'ebizimbe kwokomya amaaso. Ate mu kifo ekyokuna mulimu omuyimbi Moses Salye amanyiddwa nga Bebakulembeddemu. Ono azitowa obukadde bwa $6,600 era nga yenanyini Gaga record label. Bebakulembeddemu musajja muyimbi ng'era mwatiikirivu mu kisaawe ky'okuyimba. Ono akuba reggae ne afropop era olugendo lw'okuyimba yalutandikira Nairobi mu Kenya mu mwaka gwa 1997. Ono awangudde engule eziwerako nga awangudde engule za Para Awards eziwerera ddala 9, Hip Hop Awards eziwerera ddala 14, ng'era yayimbirako yali President wa South Africa Nelson Mandela bwe yali akuza amazaalibwa ge ag'emyaka 9. Ng'ogyeko okuyimba ono amanyiddwa nnyo omusajja omuyambye n'okusingira ddala abaana nga ne gye buvuddeko yawaayo ssente okujjanjaba abataana abalina endwadde z'emitima mu ggwanga lya Buyindi. Ebyobugagga byalina tebibalika ng'alina n'amayumba ag'ebbeeyi. Ono agambibwa okuba nga azitowa obukadde bwa $2,600. Ekyenkya kikutuusiddwako. Wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. Leelo ngaluwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. Leelo ngaluwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. turukwemurikira emyaka 24 y'obuheereza bw'omutano nitwebaza munonga ahabw'okutora na Radio West ekagumira inamba emwe burenje bw'izooba mbwenu ijatu emurike hamwe omu mbaga y'omwaka ekinihiro sabasaba ebiraro namwenda by'okuwa mushanje 2023 omu kishayika ky'ekambara ego ijatu dashure tunywe tuzine tushemererwe tucacance tutagurire ubutaka bukuke oba bishongoza abamani ku rugaburenze rw'izoba hamwe na Kampala bari kucamura live aha stage rwiguga ero Giant Springs n'ebyome by'amani byotakahuriraho ga ebiri kudikura otiriho no kusingura ebihembo nyamwenje tandikiraho kubika shirinyo omutwaro gumwe hamwe na ka pocket money ahabwe ekinihiro sabasaba ebiraro namwenda byo kwa mushanje omwaka ogu omukishayika kyeka tandika na shahemwe ezakasheshe mpaka okusheshesha ekinihiro sabasaba kyagirwe Pepsi hamwe na MTN Radio West gamba mpurre. Bukidde olw'okubyalimu ebikulu bino Haji abadde yeeganya abaana 6 DNA emusibye enkalo ne bimusobera tukulaze engeri ssente obuwumbi 7 gye zitemyemu FDC ezireetedde Besigye Lukwago n'essemu gy'okuwamba mulimu engeri poliisi gyekutte abagambibwa okuba bbulooka w'ettaka amasasi agamuttiddewo Musenga bakulaze ensonyi bwe ziri ekimu ku birungo ebikulu omukwano ne munyumirwa tukugattiddeko n'omuko gw'abanoonya ababeezi ate mu byemizannyo tukuleetedde Messi bwe yazzeemu okumenya likodi endala bwe babadde bamwanjula mu kiraabu y'empya ya Inter Miami mu Amerika bino n'ebirala mu bukedde olwokubiri akusomesa ensonga z'ekisenge ku 10 zokka. Bukedde TV ekutuusaako mutabani waayo Bulunambeti kulwakutaano nga 28 gw'omusanvu ye Bulunambeti experience katemba mu binyanyanyange ekajjansi mu kisaawe kuno abamudigino pasita Bugemba muwerekedde tusubwa samisasi makula Rebecca Jingo Betina na Mukasa Tabua Natoro Lady Titi Spice Dana wa comedians ne banakatemba Maulana Ndulaino Lisha M DJ Shir n'abalala Bulunambeti akisambye goliseko omupiira bodaboda kawukunga batuuka ne bodaboda
Kajansi Suna Beni Erefu Buruna Beti Neba Zinatoneba Raisman Mugua Wachala Kajansi Katareba Kutukana Beka huko Olo Suna Beni Neba Zinatoneba Tukale Nenongo Yevinyanya Paka Kumachi Okuingira Mutwaro Yabye Mitwaro Ebiri Mesa Mitwaro Atano Abange Kukamirwa Kutano Friday Ngabiru Munana Gomutango Ekajansi Muchisawe Ye Bruno Beti Experience Katamba Mbinyanya Nyanya Ngachi Wakidwa Lady Maureen Handball the Bridals Big Clara Tebachai Campaign Center Shihan Standard Primary School Ayo Uganda Ambience Swaraj Sky Gadgets Hema Water Eco Paint Nekarunji Motors Muzuukuke TV. New Omo with naturally derived stain removers. It penetrates deep to reach the toughest stains for powerful stain removal that's still soft on hands. Kuluba Properties asangibwa Perere Town, Gaza Road. Kuluba House is also today. Chicharudo okulabika kubeyi enseko ate ng'ofunira w'ekyapa kya mayiro kyokka n'ekibanja mpola tukikiriza. You're tired. Ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe the Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. Bukede munange koli tugabani wasuzo cha tosirika nga waliwo kigenda maaso tuweereze eno tumanyise enseno bingi nnyo bigenda maaso munange yo kama esteyimirira nti mugenda obawe ekigana yesigala egenda kati bwebyo webiri kati tosirikanga nga ffe twajja era waliwo abateeseza kubiri bakyateesa ne kansomeko babiri balime egamba nti bo tebaatuuse waliwo agambye nti waliwo abalina ettaka bingi nnyo biri wano ne tujja kubisoma mpola naye nga mu mbeera etugamba olunaku lwakubiri waliwo omukyala wa leero sooka osome omukyala wa leero omukyala wa leero katugende kya mukyala naye naawe atali mukyala osobola okubaako kyopiikingamu emikisa tegigwa mu nsi gwe teweewuunya lwaki paka kati abantu bakyayingira Kampala ne bakolamu ssente twandigambye nti mu myaka gy'ekinaana abasooka mu kusuubula baamalamu ssente batwala emikisa gyonna tegiggwayo tolulunkanira gwa munno ogwo si gugwo ne bwona ogwerippako si gugwo wabula sooka otema empenda sooka oyogere n'omutonzi wo sooka osabe amagezi sooka owulirize abantu otwale ekkubo ettuufu okutuuka ku mukisa gwo Tereza ku kibagamba Tereza bagambye okere ogaana bagambye okole extra hours ogaana waliwo yafunira mu extra hours nga ye munange omukisa gwe gwayitaawo kiri eri gwe guyiga gunoonya ate buli muntu waali asobola okugusangawo tebirimu nti nasoma nnyo buli kyokola mukama wateekamu omukisa era gubaamu bameka abagenze bweru nadda nga tewali kantu ate bameka abagenzeyo nadda nga waliwo akantu basigala bagenda kwebyekwewoonyesa bameka abasoma nga sente tazirabako bameka abatasoma nga sente azirabako bameka abatali bafumbo nga sente yazifuna bameka abafumbo nga sente taziraba buli omu alina omukisa gwe buli omu alina wajja okufunira buli omu alina wajja gweteekawo amaanyi teekawo okwagala towalana tolemesa balala ojja alemesa omuntu ng'omuntu gw'olemesa ate omwana we kweyandirinyidde eddaala kati ate gwe tomanyi kubanga mukama tajja bikulaga byonna ajja kukuba mu ttooki alaba oba osaanidde oba tosaanidde noonya omukisa ojja gufuna tebakulimba nti giggwayo mu nsi naye ng'oyagaliza exactly kale tugenda eri pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni katusooke tukube kano open baba yagadde sente zagamba nti sente zinayiye era kati ekimu kyankanyiza ndowooza sente naye ekyo ekintu kikola toba ku main hajja taddi jagenda maaso n'ekyo ekintu bamuwayo obukadde 3 tagambye nti yafuna wadde 10 zaki ekitegeeza atekugambye ekigambo kati gobadde oyagala bamwezaki kitegeeza nti buli kintu kibaako boosi waakyo owaye mukulu awuliriza alinza ensonga ze sebo ekitiibwa balwa ne FDC eri bagamba nti nabo waliwo sente ezangira era guwaziwaddeyo sebo oba nedda nazo ate yalina sente naye ayinza okuba naziri zibakanye yazibawadde abantu beera balina sente nga lusi yeye sente nga nazo zifuuse sente kale ebyo nga byesente bivudde sente sebo ekitiibwa president twagala nnyo abalimi bano balowooza kekyabadde Nigeria twakiwulidde balangidde akaseera akakazigizigi olw'emmere okubula mu nsi ng'abantu batanze kusimbira mmere kusaba gavumenti kawunga ng'ate ettaka ligimu n'ebintu byonna weebiri tetwagala kituuke Uganda kasooli abadde baamulima abantu
ngera abadde ku 1500 bambi nga bamugulira eyo kati akanaatera okutuuka ku 800. Kyetaagawo kiseera gavumenti ebe nga yeegula ebintu nga bino kasooli ebijanjalo ebiteeke mu sitowa zaabyo esobole okubeera ng'ekuuma abalimi bano nga bakyalima. Kati abamulimye bajja kutendewalira baleme kuddamu kulima nga balowooza nti bisala kuba bataddemu ssente nnyingi n'ebigimusa n'ebirala. Kakati twagala tuzzeewo enkola ssebo ekitiibwa pulezidenti egula ebirime ebyo ebyenkizo obitereke mu sitowa zo gwe ng'obijjayo bujja kiyambeko abalimi abo bakuumira mu kulima kuba bonooba obagulako bo bajja kulima ng'obagulako nga balima ng'obagulako nga balima bwe bituuka okubula ng'ate gojjayo kijja tukola bulungi. Ndowooza otegedde bulungi. Waliwo eyakintumi nti gavumenti egule emmere ey'enkizo kasooli bali balime nga gwogula balime ng'ogula balime ng'ogula ng'otereka olyoka ogabe bulungi. Kijja tuyamba okukuuma emmere naye otherwise kati abantu kasooli bannamulimye nga nsubira ku 500 nakka ku 8 oluddako nga kanzire ku boda boda abantu baffe tebalwawo okuswitchinga babivaako mangu kubanga ensi etambula na speed. Katugende kwani azaaliddwa n'ebiki ebyafaayo ebyaliwo mu kiseera ekyo. Happy birthday. Leero mu katundu kaffe akaani yazaliddwa tukuleetedde Mugabi Shadrack ono dokita era bwangalira China musajja mulungi nnyo era ayagala nnyo abaana bato yadde nga ye tannazaalayo mwana n'omu. Shadrack ayagala nnyo ennyimba za gospel era yeebaza nnyo Mukama Katonda amukuumye okutuusa olunaku olwaleero. Yeebaza nnyo mukyala Mbabazi Mary Kamugisha wamu n'omwami Mr. Kamugisha Johnson ne Mr. Bizimungu Jimmy awangalira mu ggwanga lya Amerika abeebaza okumuweerera n'okumwagala ennyo era asaba Omukama Katonda abongere emikisa. Shadrack musajja wa mpisa nnyo ate ayagaliza buli muntu. Sister wo Mildred Grace ne mami wo Namugga Prose Basuuta awamu ne ddadi wo Kiyinja Elijah Eric ne famire yonna be bakwagaliza amazaalibwa malungi era ag'essanyu. Mu balala ye Namulondo Sheira ono yazaalibwa mu Julayi ng'ennaku z'omwezi 18 musomesa mutendeke era asomesa ku ssomero lya Grace Junior School e Mukono. Mr. Gino Lawrence wamu n'abaana bammwe bonna okuli Rowlin, Frank ne Kellen bakuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa g'omwaka guno era basaba Omukama Katonda ayongere okuwa obuwangazi olabe ne ku bazzukulu. Ono ayagala nnyo omulimu gwe music wa muyimba Rema Namakula n'okulaba firimu. Ebyokulya awoomerwa matooke nga kuliko ekinyeebwa awoomerwa matooke nga kuliko ekinyeebwa. Mu balala ye Salong Tuta Robert ono mupoliisi alina abaana 4 era bonna yafuba okulaba nti basoma okutuuka okumalako. Ayagala nnyo abaana be omulimu gwe ogw'obwa poliisi wamu n'okulima era bw'aba tali ku mulimu asiiba mu nnimiro ye. Tayagala bantu boogerera baana be era kino kimutabula. Ekirooto kye kyakumaliriza retirement home ye mwana awummulira gy'anaabeeranga ne bazzukulu be. Mu balala ye Rashida Nabakoza Tabula ono abeera Ndejje mukyala munnabizinensi mu byokulya awoomerwa nnyo ebijanjaalo n'akawunga n'emmere ennansi. Ayagala nnyo music ow'edda ayagala nnyo okuyamba abantu naddala abo abali mu bwetaavu. Asaba Omukama Katonda amuvuunusa embeera yonna emusoomooza omwaka guno era amwongere emikisa n'obulamu. Olwaleero mu byafaayo tukuleetera ekyalo nga 18 Julayi 2015 ku lunaku luno ttiimu y'eggwanga eya Misiri ebalwa wansi w'emyaka 23 yakuba Uganda Cobs goolo 4 ku bwereere mu mpaka z'okusunsulamu eza Africa mu kibuga Kairo kya Misiri. ان هم بيجيدوا الكرات دي بشكل جيد جدا. تمام. احنا عندنا امكانيات لاعبين. طيب لسه طبعا مصافحه المسؤولين للاعبي المنتخبين قبل